zaalyo ennyonyi tezisimbula mu ggwanga lya Amerika. Wabula lirina ekyombo ndooza kya ekimu ku byombo ebinene okusimbulwa ennyonyi nezigenda nezikola okola ki olulumba. Kakati ekyombo kino ekya Abraham Lincoln Kyayo waliwo amawulire agabadde gatandise okufuluma era nga gava ku sayidi eya Iran agagamba nti bwe batutidde omukulembeze waffe naffe okuba nafuya tukubye Abraham Lincoln Kyayo yeyo yandibadde nga airport etambula kyombo kitambulira ku mazzi kati ennyonyi zino ennwanyi kwe zisimbula ne zigenda okubeera nga zikola ki tegeza ziba tezikyasobola. Of course wakati babanga babakubidde airport kakati bo bali batandise okutambuza amawulire nti bagikubye Abraham Lincoln Kyayo bagikoze eki bagikubye kakati America neevaayo neetangaza nti omuzinga twagulengedde kaawo naye tegwasobodde wadde kubanga kukola ki gutuuka era bwe bako batadde bagamba nti Iran's IRGC claims to have struck USS Abraham Lincoln with ballistic missile. Lie. The Lincoln was not hit. The missile launched didn't even come close. The Lincoln continues to launch aircraft in support of ebigenda mu maaso nga obikola ki. So America yo nevaayo ne confirminga nti no Kyayo yaffe tennaba kukola ki kulombibwako. Wabula America nevaayo nekakasa nti kituufu abantu baayo basatu batiddwa abala 14 bali wounded. Now era wano obubaka obwo bwakakasiddwa President wa America Donald Trump. Abdena gama 3 killed, 14 wounded in potential Tehran-inspired shootings attack in Houston, Texas. The shooters wore clothing with an Iranian regime flag. Kati ate bino bibadde mu America ki yennyini. Kale kakati Iran ekyagenda mu maaso okubeera nga ate naye ekola ennumba mu kubanga ekola ki egenda maaso kubanga yeesasula. Kakati kyembadde njagala ku nsonga eno yennyini kubanga eggwanga lya Iran kye lyakoze because America egiri wala bo bayinza obutazzayo direct mu ggwanga lya ki lya America. Kakati